Bukyanga ddwaliro ly'e Mulago litandika okuddaabirizibwa. Eddwaliro ly'e Kawempe lye limu ku ago kati agasinga okweyunirwa abalwadde okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Wabula kati abangi ate gye beeyunira embeera naye ekalubye kubanga eddagala ebikozesebwa abakyala nga bazaala nga gilaavuzi ne wuzi ezibatunga ebirina okubeera eby'obwereere kati byafuuse bya kugula. Abamu ku balwadde be twogeddeko nabo abataagadde kulabikira ku kamera zaffe olw'okutya okulondoolwa abasawo batutegeezezza nti kati abakyala b'embuto teri musawo abakwatako okuggyako ng'amaze okugula ebinaamukolako bye babadde bafunira ku bwereere. Edduuka ly'eddagala lino eriri ku mugguukiriro gw'eddwaliro lino kati abalwadde gye baddukira okugula ebiba bibatumiddwa abasawo. Okusinziira ku akulira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga Dr. Ekwaro Obuku, ekizibu kiviira ddala mu mwezi gwa June nga nabo ng'abasawo tebalina kyakukolera balwadde. Abalwadde bagula ddagala yonna, bagula okuva gilaavuzi, bagula ppamba, bagula eddagala ejja kuyamba obwebake bakulongose, bagula eddagala oxytocin ejja kuyamba n'abaana elemere okuva omusaayi mungi, bagula byonna. N'olwekyo tewali omusawo asobola kukwata n'akulongosa n'akwata omusaayi n'ebirala nga tewali gilaavuzi, kubanga omusawo naye atya okufuna obulwadde nga kawuka oba hepatitis n'ebirala tetubimanyi. Okusinziira ku Dr. Obuku, minisitule y'ebyobulamu baagitegeezezza dda ku nsonga eno wabula nga mpaawo kyakoleddwa. Tujja kusinkana ne minisitule y'obulamu ne National Medical Stores twogere nabo kubanga members baffe abasawo tebalina eby'okukozesebwa, bagenda ku ddwaliro ne batandika okunywa caayi n'okusoma amawulire ate basoma myaka 6 ne maaso myaka 10. Wabula bo aba minisitule y'ebyobulamu bategeezezza ng'ekizibu bwe kivudde ku kitongole ekitereka n'okubunyisa eddagala ekya National Medical Stores okulwa okufuna ensimbi kubanga mu nkola empya ensimbi zirina kusooka kuyita mu kitabo ky'eggwanga ekya Consolidated Fund. Kati ekirowoozo ekyali kireeteddwa kyekyokuba nti buli nsimbi egenda ku National Medical Stores erina kuyita mu Consolidated Fund. Aba NMS kye baavaayo ne bategeeza nti kibeera kisiba emirimu, kiyinza okubalwisa okuwa obuweereza bwe bateekeddwa okuwa ate mu budde bwabwo. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Vivian Nakaliika ategeezezza nga kati enkola eno bwe yayimiriziddwa okulaba nga amalwaliro agatalina bikozesebwa bigafuna bunnambiro. Kye bagenda okukola kwe kulaba nti bongeramu speed ku ngeri gye bakolamu kino, naye nga omukisa ogusooka gugenda kuweebwa amalwaliro ago nga Kawempe agatandise okufunamu emiwaatwa mu buweereza. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ebyobulamu byateereddwako obuwumbi 2,000 nga ku zino ekitongole kya Uganda Medical Stores kirinako obuwumbi 276 bwokka. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.